bwina kyagenda mu maaso n'okuba nti nno aleetebwa ensonga za mwana wa Winnie Nwagi. Waliwo omuyimbi upcoming munange yavuddeyo n'agamba nti omwana ono wuwe era ye yazaala mu Winnie Nwagi. Newspack channel subscribing nga liking atereka obubaka bwawo mu comment section. Fenno katugatandikirawo tutandise n'omuyimbi Winnie Nwagi mukwano yavaayo no neyekalakasa n'agamba nti omuntu yenna yeeyita taata w'omwana we munnange lwalivaayo okuba nti nno abanja okumulaba waliraba akamuvaamu. Tubadde tuli awo olunaku olw'eggulo omuvubuka n'avaayo n'agamba nti ye taata w'omwana ono owa Winnie Nwagi. Mu bitonotono bye twakafunawo munnange ono ku Facebook akozesa Busy Nateete lyerinnya lyakozesa ku mutimbagano era nga munnange ebitonotono upcoming muyimbi artist era bangi bavuddeyo ne balyoka bagamba nti yandibanga akabadi ayagala kutambuza luyimba lwe naye kyonna kyekiri kijja kubeera nga ate ekizuuka. Ono n'avuddeyo n'awa bwino omukambwe atandisa atya avuddeyo ku mutimbagano ogwa Facebook n'alyoka agamba nti yagwa mu mukwano n'omukyala ayitibwa Katwejukanye Winnie gwe tumanyi nga Winnie Nwagi era nti nno ye yali akyasoma naye nga Winnie Nwagi ali mu senior 6 vacation. Mbu n'amuwa olubuto era ne bazaala omwana waabwe ayitibwa Destiny Mirembe. Mbu oluvannyuma lw'ebyo byonna yatandika okuba nti nno awa omwana ono oba awa obuyambi Winnie Nwagi okuba nti no bakuza omwana wabula mbu Winnie Nwagi we yafuna kasente nga watandise okuyimba n'atandika okuba nti nno ate agaana Busy Nateete omuyimbi ono upcoming struggling artist mbu n'amugaana okuba nti no addamu okulaba omwana era waliwo ne we yamusibisaako ne we yamuyitira n'abapoliisi. Ono n'avuddeyo n'ateekayo ebifaananyi ebyenjawulo ku mutimbagano ebiraga nti nno munnange bavudde wala n'omuyimbi Winnie Nwagi era ekifaananyi awo nga tuli mu kukulaga ng'asitudde omwana agambibwa okuba nti no ye Destiny Winnie Nwagi ng'asitudde omwana oyo ate awo ekifaananyi Winnie Nwagi ng'ali lubuto ate wano Destiny nga akuze okitegeera nno era avuddeyo n'awa bwino omukambwe ayinza okuba nga ye yavaako Winnie Nwagi okuba nti no yanyiigira ddala n'okutuuka okugamba nti oyo amuzaalamu omwana talimukkiriza kuddamu kulaba ku mwana we. Ono n'avuddeyo era ku mutimbagano n'agamba nti Winnie Nwagi oba mami wa Destiny nti munnange yalina best friend we gwe baayitanga Irene naye agambye nti Irene ono si muyimbi. Mbuno oluvannyuma lwa Winnie Nwagi okuba nti nno azadde omwana munnange gayo ono mbu yakola ensobi twogera ku struggling artist ono upcoming mbu munnange yakola ensobi ate n'afunyisa mukwano gwa Winnie Nwagi olubuto. We yamufunisa olubuto nti Winnie Nwagi n'anyiiga era n'amugamba agambe Irene abeere nga ajjamu olubuto oba si kyo ebyabwe bigenda kubanga bikomye era taliddamu kulaba ku mwana we. Mbweze ensonga lwaki Irene yavaayo yensonga lwaki Winnie Nwagi yanyiiga nnyo kubanga bano mbu olubuto tebaalugyamu. Era okuva olwo Winnie Nwagi n'abeera nga yakyawa nnyo gayono era n'akyawa nnyo Irene era n'akyawa nnyo ne Desire jeje ejali mikwano gye. Njakkiriza ensobi ye ne yeetondera Winnie Nwagi wabula Winnie Nwagi mbu yagaana. Ensonga eyo bwe zityo nno bwe ziri atujja genda maaso n'okuba nti nate tubikuleetera ensonga za mwana. Upcoming artist ono agamba nti ayagala kuddamu kulaba mwana we Winnie Nwagi akyamuganye okuba nti nate amulaba wabula Winnie Nwagi tanavaayo akubaako kyayogera. Katulindirire oba ddala anaakakasa nti oyo taata w'omwana oba ajja kuva yatubulira amazima nti ono yenoonyeza BBA. Newspack channel subscribing liking aterekawo obubaka bwawo mu comment section. Omukwano no gukyagenda maaso n'okuba nti no gutawaanya abayimbi ate no Grace Kani munnange obubadi bwe nabo tebugwayo. Avuddeyo n'agamba nti abasobola babeere nga batuukirira Jovan Luzinda babeere nga bamwegayirirako
ayagala babeere nga bamwegayirirako kubanga awulira nga tasobola kubeerawo ewatali Jovan Luzinda. Oyo nno ye munnaffe Grace Khan, naye nno laava emusumbu wa Grace Khan oyo ebintu tebimutambulira ate bulungi, wabula njagala okujjukiza nti wekataba akabadi kubanga jjukira ayina concert byonna tujja kubeera nga tubikuwa, naye avuddeyo n'alyoka agamba nti abasobola musobole okuba nti nno mwogera n'omuyimbi Jovan Luzinda asobole okuba nti nate amusonyiwa basobole okuddingana. Webale kwekumira ku News Park channel, likinga, subscribinga, aterekawo bakabwawo mu comment section. Tujagenda maaso n'okuba nti tukwa amawulire aganaaba agatuuseewo, naye nga mu kibuga Kampala n'ebitundu ebirinaanyeewo abasuubuzi bakyagenda mu maaso n'okwekalakaasa. Abasuubuzi bakyagenda maaso n'okwekalakaasa olw'emisolo emingi gibateereddwako. Kakati amaduuka agasinga magale mukwano gwange omulungi ago genyinza okubeera nga nago ate nga kuwa. Beera bulungi, weeraba.